Sebwogi Joel Lugo Lugenyi yatula abawuliriza ntuuse era ntemya buko eddoboozi lyo nga tiriri mu maanyi agenda kutunkane mwana mulenzi Matovu Tone Lubyanza abawuliriza ntuuse era ntemya bukofu okomya bukofu wuliriza bagenda kutunka n'omulangira Kabiswa Ronald Lugoma Lukadde wendi wano banachagwe abalya birugu nange wendi twabagambye bukyalubanga lwa mindi engule yasumuludde abantu abali batuseeko ku final naye nga tibawangula twasobola kufuuka basengule emabegako Semateeka yali abasiba naye yabaddidde mu magulu muji yaddiramu ab'obugulu obutono negamba nti wadde abeera yatuuka naye wabanga si ye yawangula kiba kya bulyaza amaanyi oba kiba kya bwenkanya bambyo baggalira mu kanyomera ako oluvannyuma lw'obasumulula abali batuseeko ku final mu ngule 224 baweramu 21 kakati be bano bakabiswa ogenda bawulira lukolo lugenda kuba lusika lunaalwo mugenda kubawulira bano buli omu asitudde endukusa eri wansi w'emyaka 12 Sebwogi Joel Lugo Lugenyi yasooka twanjulira endukusa ye endukusa nayo neyogera kukwata omuzindaalo kuyikozesa obwangu endukusa yange ye nakyeyune Sala Namivubo eryokanga netonnya otyo Matovu ye nakyeyune muweereza omuzindaalo nakyeyune yaluwa Zuno Sebo kale weyanjula oyogera amanyago ogamba obugamba ndi wetuli mumpulidde amanya gange nze nakyeyune Sala Namivubo eryokanga netonnya wendi mumpulidde otyo netugende ewa Matovu Tone Lubyanza endukusa yange namulindwa Zainabu Busungu bwambwa otyo na Busungu bwambwa oluwa akana kano kabasanyudde nnyo wetwabadde eggule kasangati manye bulemezi otyo buuza ku bantu amanya nze namulindwa Zainabu Busungu bwambwa nze wano kuwangula ngule otyo agenda kutunka ne Kabiswa Ronald Lugoma Lukadde ndi wano ne mwanyinaze Nakato Emile Mubere Wampewo Nakato n'olamusa ku bantu amanya gange nze Nakato semberera omuzindaalo amanya gange nze Nakato Emily namusaako na buli omu ali kusimba era nga nzize kimangu ngize wangula ngule eno oze kuwangula ngule otyo kojja Kigude Wilson nkusaba oleko olete akalulu Gladys akwate akalulu atawo ennyumba y'engule eryoke tandike omuzannyo guno olwaleero tulina Gladys nga ye okuva mu KCB bwamala okukoleza enkya atawo engule eryoke egende ku mpanka zaayo nga bwe mugimanyi omukontanyi Kabiswa Ronald Lugoma Lukadde Kabiswa Ronald Mulangira yagenda okubeera nga yasooka mu lukoloboze nakwatako okubiri omukontanyi Sebwogi Joel Lugo Lugenyi Sebwogi mwana wa Lukato awo kiba kitegeeza butereevu omukontanyi Matovu Tone Bulyanza Matovu Tone mwana muzira ngabi endukusa zaabwe ezo zijja kubanga tukutegezaako nti nno endukusa y'omulangira endukusa yo Nakato Emily evudde mu kika kya mpeewo gyagijje ate endukusa ya Matovu yo agijje mu kika kya mbwa nga ye Namulindwa Zainabu Katamukago ate endukusa ya Sebwogi yo ajijjidde ddala mu Lukato kakati kojja Kigude Wilson omugenyi mutegekera wagenda okugira omutujju atuuke asobole okulabika nga olukwantana olusooka alulabako omutujju abalingizaako kati ng'ayita mu ddoboozi eritera obbawomera era kwajja erinnya bw'akimaliriza ajja kubanga abayitira mu mateeka amasaamusaamu ge mulina okujjukira nga mulwanagana n'olulimi mu World Cup y'olulimi 2024 sebo mutujju wambwa abuliridde nga n'ebigobero 2024 tulokeze wali we twakoma mu 2023 tukomyewo okwawula nsugga ku nsuggalu tunafundikira nga tutegedde oba Nakatagala Nakatalanga naye byonna embeera yetuleese mwaka guno 2024 sebintu yebale batayi yonna gye musinzira okuwuliriza okubakuuma okutuusa ku lunaku luno olwaleero biyinza obutaba bingi by'engeri y'olugeregembo naye bwe naakomawo
awo tunaagolimya ebigoligo. Tulowooza nti muli bakkiriza kale akalulu nga bwe kakatidde Gladys okuva mu KCB Bank kalambike n'engeri gye mugenda okwanjuluza ekyawandiikibwa kyammwe. Omulangira Kabiso Kayemba Ngoma Lukadde kyali kyange kisimbuliza mu kitabo kya Zabbuli 121 tinaye musamaso gange eri ensozi kwekwana kuliva eri Mukama yatonda eggulu n'ensi. Kabiswa ebigambo abyogera abirinyamu naye tujja kugezaako okubeera nga tugezaako mutegeera. Kakati akalulu katulaze nti mwana mulenzi agenda okuyita mu lukolobozi olwokubiri yani Ssebwogi Joero Lugo Lugenyi. Ekyawandiikibwa kyange nkisimbuliza mu kyamateeka 28 olunyiriri olwokusatu. Oliba n'omukisa ng'ofuluma, oliba n'omukisa ng'oyingira. Oliba n'omukisa ng'ofuluma, oliba n'omukisa ng'oyingira. Bwekityo bwe kiri mwana mulenzi Matovu ye bwagenze mu ntakamiza asimbulizaawa. Nze ng'egye nzikiriza mu Bukatuliki njagamba nkitaffe mu ggulu erinnya litiibwe obwakabaka obujje by'oyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya leero tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa tukola obubi totwala mukemebwa ne tulokole mu bubi. Amiina. Otyo tujja kwawula essaala ate ne ku kyawandiikibwa mwabagenda okujja ono situmukubye ku nsoloboto naye mu byawule essaala tujawula bwe tugamba ekyawandiikibwa oba osimbuliza kyawandiikibwa. Muyina okusimbuliza ekyawandiikibwa nga kimpi si kyakumala ssaawa namba tuli mu kyawandiikibwa. Simbuliza ekyawandiikibwa olikimalayo oba oliba okoze kyaki ate awo olisobola okukola ki. Kale nelibeera nga Koja Kigude Wilson mwetefutefu Brenda amaze okukalira bulungi nnyo ku meeza era we tulaga. Kati tukuleeta ku baana abato bagenda kye tuyita okulamya. Twabagamba ekikola kino bwe kikolebwa nga omutanda waali kye tuyita okulanya bw'aba taliiwo kiyitibwa okulamya. Kaakati mukkirize abato bano wali wansi wa myaka 12 bagenda okutulaba entumbwe zaabwe. Abakulu bwe bakikola tikikyewuunyisa nnyo nnyabo Gladys naye ffe abaana abato bali wansi w'emyaka 12 kabakikoleremu naawe okkirize uje otadde ssente. Otyo Amanya gange nze Nakato Emily nava mu nju ya Kajiri Jackson mva mu lujja lwa Sekama Kamulali sibuka mu lunyiriri lwa Kalumwe Kamulali enambiru Mukyagwe sibuka mutuba gwa Mawuli emukono Mukyagwe sibuka musiga lya Fumbe ekungu Mukyaddondo jjajja wakasolya ekijje ebubiro Mukyagwe neddira Mpeo akabbiro Kayozi ombala gwaffe guvuga nti balampima bagenda n'ekkungu gundagunda aiseratikalattaka nantatungibwa. Amannya nze Nakyoyine Sarah Namivubo eryokanga n'etonnya muwala wa Sendagi Godfrey Entwetwe Singo muzzukulu wa Yorani Mukagwa agalamidde ebutambuka Singo muzzukulu wa Maulisiyo Zaake agalamidde ekakumiro mu Bugangazi muzzukulu wa Musaazi agalamidde ekakumiro mu Bugangazi muzzukulu wa Amanya nze Namulindwa Zainabu Busungu Bwambwa Bera Lukoma Dimi School Golden Hearts Education Center Sebuka Musaza lye Singo Dindu kusaya baba Matovu Tone nga tuli katta mukago Dimuwala wa mwami Mulindwa Muzamiru atudde Lukoma mu Busiro Dimuzuku w'omugenzi Sebakijje Mustafa agalamidde ekitonnya Musingo va mu nju ya Mulindwa Muzamiru va mu lujja lw'abatuusa Katebo va mu lunyiriri lw'Amaseruka va mu mutuba gwa Konge Musisi Nateete va mu sigala Senkomago omukulu w'ekika ye Mutasingwa ekiggwa Busujju n'olwekyo neddirambwa akabbiro kidde omubala gwaffe guvuga nti tegereza ataka kye baatukola omwaka kuno kyakutokota si kisaanikire serwatikala attaka agunde bwe kiri omutujju bwe tutyo tutandise omwaka 2024 sigunda tweraliikirizamu n'akamu okusinziira ku bubonero bwe tulaba gabo obusatu awo tubeere nga tutandibulirawo. Ngenda gabo obusatu kati mu abakontanyi bwe muba mutegeka abaana bano waliwo ebintu bye mulina okubabuulira kino mukigenderere nnyo. Omwana endukusa
teyogera bwogezi nti nva wa gundi ekindi abamu bemwogerako baava dda ne mu bulamu kakati kituva kyova olabanga embeera eraga gundi agalamidde ekindi bw'aba atudde ekindi ne tutegeera nti oyo mulamu oli yagezezaako kamuwa obubonero busatu otyo tuli mu katundu akatundu kano bassebo ne banyabo tukayita sisimuka kaliko akabuuzo kamu naye kakasa nti obeera osimuse tuli ku Mulangira Kabiswa. Omulangira Kabiswa amaka g'obwa pulezidenti wa Uganda agasangibwa Entebbe ge maka amakulu aga pulezidenti wa Uganda. N'olwensonga eyo pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bw'aba asuze mu maka ge ag'Entebbe aba asuze mu ssaza lya Ssaabasajja ssaza ki Busiro sebo mu Busiro sisimuka ne wano Kabiswa mu lulimi lw'abasogozi amabidde okutukula kyeki ambidde kwengera ddala nnyo ne gengera bulungi osisimuse otyo basi ne tulyoka tugenda ewa Ssebwogi Joel olugo lugenyi wampa Ssebwogi ne tulyoka tugamba bwe tuti President Museveni era alina amaka mwasula Nakasero olwo bw'aba asuze Nakasero aba asuze mu ssaza lya Buganda ssaza ki Kyaddondo n'osimuka sisimuka ne wano mu lulimi lw'abasogozi era gye tuyise naawe wuwo amabidde okukaaba kyeki n'atasimuka nelyoka tweyongerayo omwana mulenzi Matovu Tony pulezidenti y'omu afuga kuno pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni alina n'amaka agage kububwe mu kitundu ekiyitibwa Kisozi olwo lw'aba asuze eyo aba asuze mu ssaza lya Buganda ssaza ki Singo sebo n'atasimuka awo ne tubeera nga tuwunziseewo amangu nnyo pirya ne tugenda mu abato baba bakulukuta abukulukusi nnyabo KCB Bank tuweereze abato kati mmwe tubatuusaako akatundu aketuyita sente abuuzayo kimu ekyawaguma dayo walita sisimuse tulabo kale sebo wangi sebo tokoteka mutwe ekintu kikyaliko tugende mu lulimi lw'abasogozi era we tuyise mwenna amabidde kyeki amabidde kyekintu kye basogolamu omubisi ng'ennaanansi nedda sebo amabidde nakyo kiba kitooke gaba ku kitooke naye nga mabidde bagatema negengera ne bagasogolamu omubisi kale sisimuka tusoose omuto ani Nakato Emily ekibuuzo tulina kimu naye kirina ebyokuddamu bingi buli omu kyaddamu kiba kituufu kye tuyita olulimi lubeera lukolebwa bigambo naye buli kigambo kye muwulira kiba kikolebwa ennukuta kakati tulina ennukuta olulimi Oluganda lulina ennukuta ezivaamu ebigambo byonna ebikozesebwa mu lulimi ennukuta ezo tuziyita walifu w'Oluganda naye mu abaana abato abamu timumanyi na bwe tuzaatula mu Luganda musinga zaatula mu Luzungu singa okola ensobi n'ogyatula mu Luzungu oba ogudde kale abato ba leero bagenda okwatula ennukuta ezikola ebigambo by'Oluganda ng'ennukuta bazaatula mu lulimi Luganda buli omu ayatula n'omulala n'ayatula ono bw'amala ng'oli naye ayatula nga n'oli ayatula paka lwe bazimalayo tosikattira ate toddamu munno gy'ayogedde bwe ziti bassebo ne bannyabo muddemu mubawuliriza abato nga baatula ennukuta ezikola olulimi Oluganda otyo ennukuta eya ba ennukuta eya ba mwogerere ku guli eya ennukuta eya ennukuta eya yi buli omu oteekako ennukuta eya ennukuta eya yi
ennukuta eya wu, ennukuta eya wu, ennyukuta eya za, ennukuta eya za, ennyukuta eya o, ennukuta eya o, ennukuta eya dda, ennukuta eya dda, ennyukuta eya cu, ennukuta eya cu. Keeka akatundu busungu bwa mbwa n'agwa, ennukuta eya cu. Busungu bwa mbwa n'agwa, ennukuta eya cu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tukyatunka kakati tuligenda mu katundu suula nonde mwattu Kibugga bonna bookya nno gwe mubala kakati Kabiswa Ronald Lugoma Lukadde Omulangira asimuse n'obubonero bwe 6 songa Sebwogi Joel Lugo Lugenyi omukato asimuse no omulundi gumu obubonero 3 omugabi Matovu Tone Lubyanza abyanzizza obubonero bwe 3 ndowooza olaba bakyatambudde bulungi nnyo bwe tugenda ku ndukusa zaabwe Nakato Emire bwetyo nno nga ndukusa ya Lugoma Lukadde ayina obubonero 4 kubanga akulukuse naye wali ate mukulamya teyatambudde bulungi nnyo songa bwatyo Nakyeyune Saala nga ndukusa ya Mukato ayina obubonero 4 ate Busungu bwa Mbwa Namulindwa yalamiza bulungi obubonero 3 naye ate mukulukuta n'asikatira bwe batyo batambudde ne tukyeyongerayo oluyinde. Faniriza akatundu kano twegatta ne Uganda Revenue Authority okubeera nga tukujjukiza ku buvunaanyizibwa bwo bw'olina okuyimirizaawo eggwanga lyo. Eggwanga yeggwe ate era ffe eggwanga n'eggwanga yeffe. Lwaki tukugamba bwe tuti ekitongole eky'ebyemisolo Uganda Revenue Authority kujjukiza gwe bulijjo nti nno okuwa omusolo tiguba musango nti nno musalaba oba naki naye buba buvunaanyizibwa omuntu bw'ayolesa eri eggwanga lye ng'alyagaliza likulaakulane naye limukulaakulanye. N'olw'ensonga eyo olumu tubitegeera bubi ne tufuuka bakiiso kya mbuzi kirekerera omusi ne kitunuulira omubaazi naye omusolo tugwatandise eggulo gwenkanira ddala n'omuntu obukulu ne mu mirembe gya Mukama waffe Yesu Kristo gwaliwo ate tugenda kuvaawo nkya. Kale nno twagala tubeere nga tubagonzaako kunyinyonnyola omuntu ategeere tubeera tugenda olumu enkwata yaagwo etera okunyiiza bannayuganda naye emirundi mingi gwe bw'otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo ate ye omulala n'atabutuukiriza guba gusinza oli atatuukiriza bubwe gw'ogugwo obeera wagukoze eki ogugwo obeera wagukoze. Kale akatundu kano kakutuusibwako engule ekutuusibwako KCB Bank neeko kano akatundu mu buwaako ko kakutuusibwako Uganda Revenue Authority. Tuli wuwo Mulangira weewaawo nyini mutwe otyo Uganda Revenue Authority wetwogerere kugamba nti no waliwo ekisonyiwo ekyokusonyiwa abantu abo bonna abazitowereddwa omusolo nga gubadde gukwetumyeko mungi nnyo. Uganda Revenue Authority yataddewo ekisonyiwo kino mwoyita okubeera nga ovaayo n'olaga bw'ovaayo ne weeyoleka ekitongole kya Uganda Revenue Authority mu nkola y'ekisonyiwo kino bakusonyiwa omusolo ogw'emabega ate ne mulyoka mutandika buto. Kino bakikola okwagazisa abantu tinno olumu ekitera okulemesa kwa kuba omusolo wakuleka ne gwetuuma lumu kakati kwasooke bajjewo entuuma eyo balabe engeri gy'osobola okutandika page buto obeere ku luno nga tosuula buvunaanyizibwa. Kabiswa wamba nyimutwe okufaanagana si Luganda naye tugenda wano bwe tuti wano ddamu nti kituufu oba si kituufu. Olukasuka lwe lumu kwe kuteeba singa okyotuwa kiba tikituukiridde situgenda kuwa mukisa ate kugezaako kyakubiri kasuka lumu oteebe kubanga bw'otateeba kiba kitegeeza ekyoleseeyo kyekituufu. Wano ddamu nti kituufu oba si kituufu. Omuntu asobola okubeera n'ennamba z'omusolo ttiini ezisukka mu emu. Kituufu si kituufu. Si kituufu. Obubonero 3 obubonero 3 nelyoka tujjeewo omwana mulenzi Sebwogi Joel Lugo Lugenyi. Sebwogi Joel Lugo Lugenyi. Ekitongole ekikuŋŋaanya omusolo ekya URA nakyo minisitule namba eyeetongodde kituufu si kituufu. Kituufu. Ne Bugaana
ne tugenda ku mwana mulenzi addako Matovu Tone Lubyanza. Matovu Tone Lubyanza. Wampase. Ekitongole ekikuŋŋaanya omusolo ekya URA bwe kimala okugukuŋŋaanya nga kitandika okutemaatema bwe gulina okugabanyizibwa n'okukozesebwa. Kituufu si kituufu? Kituufu sebo. Ne okirema ne bawereza w'omutujju katundu arekaddako owuliriza World Cup y'olulimi Gladys anyumirwa okufaako obufya wa KCB Bank wano bweti engule ennyabo olunaku lutandika butandisi. Waliwo wano Lieutenant Colonel Perez wa UPDF Gaddafi Barracks Ejinja ngakiri ali kungula awuliriza webalege sebo okuwuliriza tugende Kabiswa wamba tujju Kabiswa emulangira ogenda kumpa amannya abiri esebo ag'omukulu w'abalangira n'abambejja esebo ow'ensikirano mu nnono. Sebo oyo ayitibwa omutaka Simatimba Kyobe. Obubonero busatu nembo yanze tugende sebo weddemu kumaanya awo nedda sebo tugende gwe waaki owolukato kati owolukato ogenda kumbuulira abeddira olukato akabbiro kabbokasa bwekiri kabbokasa kyeki akabba akasa kyekibbo omutali kantu konna. Obubonero busatu tugende Ewa Matovu Tone Lubyanza obyanziza ku boda esebo Lubyanza Lubyanza ewengabi esebo kati wuliriza Lubyanza esebo Nsamba jjajja w'abengabi nga tannayitibwa Nsamba olubereberye yayitibwanga linnya ki? Sebo yayitibwanga Lubega. Obubonero busatu weereza nnyo tata wange nawe weewaawo mbafundikidde wano kati ne bajja oludda eno okyawuliriza omwana Kabiswa mulangira mulamba Matovu Tone Lubyanza abyanziza ku boda kati ali mu ngula ayagala abyanze tulabe bwe binaabeera Sebogi Joel olugo lugenyi Lubyanza ababoda bwe bali bagateekako kale tuziwulira amagwala tugawulira wano gayitaayitamu kale tukoleza bukoleza munaluwulira olunanyokera ku Simba wano kakati tuli wuwo omulangira ndi wuwo otyo omulangira ne tugamba bwe tuti wano waliwo busatu bw'osikasikanya tuli ffenna kakati omwaka guno Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi awezezza emyaka emeka ng'alamula Obuganda? Emyaka 31 olina busatu bwe kiri ne tugenda ewa Sebogi Joel olugoluge Sebogi Joel basebo ne banyaba bawuliriza tukugamba bugambi nti engule kuba kulambula lulimi beera ku radio yo fe tugamba nti mu buli lunaku ne bwona okwatamu ebibuuzo bibiri byokka okutuusa engule lwegwako ojja kuba oseseetuse nnyo mu kumanya olulimi tubagamba nti olulimi lwaffe luwooma tugenda balaga ku kuwooma kw'olulimi omwaka guno kituvudde tubateramu n'akanyomero ak'omunyumya ani asinze okunyuma oba munyumya ki tuli wuwo wampa jjejje tugamba bwe tuti yesebo Buganda okuddizibwa obwakabaka yesebo yali ekulungudde emyaka emeka ng'obwakabaka bugijjiddwako? Gyali 27 sebo. Oli mutuufu n'ofuna busatu neyanziza sebo kaali ne tujje wa Lubyanza kambyanze buno Lubyanza wampa sebo tugamba bwe tuti esebo Museveni okuzaawo obwakabaka esebo Museveni okuzaawo obwakabaka oba gavumenti ya Museveni okuzaawo obwakabaka wali wayise emyaka emeka nga gavumenti ye ewambye obuyinza? wali wayise emyaka 10 n'olaalira tereza olina omukisa gumu gwokka wali wayise emyaka sebo 17 tutebye buteebi waliwo alonze Kabiswa tuliwo gwolondaawo ndikusoyamba
Endukusa tuwali ayamba munne Kabiswa na sebo emyaka gyali myaka 10 Kabiswa mala kulangirira nti olonda sebo olonze sebo nonda yotyo Mama Gladys buli lwalonda n'alonda mu bukyamu ate tumukechulako akabonero bwakafuna abeera afunye kamu naye bw'atafuna ate ffeffe tumukechula kati alangiridde alonda sebo emyaka gyali myaka 2 akabonero kagende webale nnyo ne tugenda olina omukisa olonda simwetantala tiwetantadde kati ebintu bikutte bukusu Kabiswa sooka olindeko nga tannagira Kabiswa wano tukyali mu kibugumirize mazzi mampi twakayingira wano ku lubalama tuli ku lubalama wano situsuubira akabuuzo kali ku lubalama wano muntu kukola ki tuyinza tutya okugamba Museveni agenda okuzaawo obwakabaka nga ye amaze emyaka emeka nga awambye tubadde twetaaga ki awamba mwaka ki n'abuzaawo mwaka ki 93 otyo waliwo emyaka emeka bakuweereza omutuju Kabiswa sebo tugende wano twagala kugenda mu lulimi lwa nswa kulinga asese nga tetusina kubuuza tugende wano Kabiswa enkuba bw'etonnya eggulo limu oba ekiro enkeera akasana ne kaaka enswa ezibuukira awo ze ziyitibwa zitya sebo zibayita ez'omugano obubonero 3 embweyanza tugende sebo gijjowera olugo olugenyi lugo olugenyi gw'ogenda kumbuulira sebo olwo enswa ezibuuka wakati mu mwaka ne ziyitibwa zitya ez'emijumbi mulonda Lubyanza Kabiswa mulonda gezaako sebo zirimu ebika 2 kati byonna nondeko byonna mbiwe kubanga tulina ennaka kati bwe ukibanga ansa siwa 2 sijja kukitana sebo walunze ddala natemye edda akati tulina emputte nteme bubi netubayo n'omukonzi nteme bubi mulina ki tulina emputte then ennaka zibayita mukonzi oba makonzi kati njagala onondereko kimu bw'oba otegedde we nayise okubuuza ekibuuzo ekisooka sebo makonzi akabonero kalamba kankamuwe kubanga wali badde wategedde dda nti tuyise mu nnaka tugende wulira Lubyanza ogenda kumbuulira olwo enswa ezibuuka ku nkomerero y'omwaka ne ziyitibwa zitya sebo ekyo kinyinze Kabiswa omulonda muliraana wa omulonda takulonda enswa ezo ziyitibwa ez'omwaka ne tugendako mu bato omuto gwani Nakato Emily Anji sebo bino byonna bika bya Buganda okujjako kimu kyowuliramu nga si kika kya Buganda oga nti ekyo si kika mu bika bya Buganda otyo tulina ekika ky'emmamba tulina ekika ky'enkejje tekiriyo mu bika bya Buganda abange nga situnaba nakumaliriza sooka olindeko olyoka olangirire ngambye tulina ekika ky'emmamba tulina ekika ky'enkejje tulina ekika ky'empuuta tulina n'ekika ky'ensuma kuba ebyo byonna ki ekitali kika ekika ky'enkejje Namulindwa Zainabu ayanguye akandi kakati tutandise enguli naye Bulindwa Zainabu emyaka emeka 10 busungu bwambwa empuuta si kika namusikako akabonero kalamba mugambe ono nti ondabye
Ondabye. Busungu bwambwa. Amutandisi. Busungu bwambwa mwana muto nnyo bwe twabadde gule kasanga tiyanyumidde nnyo manyi ebulemezi yanyumidde nnyo abantu. Ne tujja ewa Nakyeyune Sala Namivubu. Nakyeyune Sala. Naawe tubuulire bino byonna bika okujjako kimu. Yesebo. Bw'okiwulira tugambe nti ekyo si kika. Yesebo. Tulina ekika ky'embogo. Yesebo. Tulina ekika kya kapa. Yesebo. Tulina ekika ky'embwa. Yesebo. Tulina ekika ky'engo. Yesebo. Ki ekitali kika? Ekika kya kapa. Ekika kya kapa. Oli mutuufu obonero busatu. Neyanza sebo. Nelyoka tujje wa busungu bwambwa. Yesebo. Busungu bwambwa. Wanjisebo. Naawe otubuulira ku biro byonna kiriwa ekitali kika. Yesebo. Tulina ekika ky'endiga. Yesebo. Tulina ekika ky'ente. Yesebo. Tulina ekika ky'enkoko. Yesebo. Ne tubeera n'ekika ky'engabi. Ekyenkoko. Ekyenkoko si kika mu Buganda. Yesebo. N'ofuna obubonero busatu. Ne mbaweerezeewo omutujju. Tugende. Yesebo. Tusooka waani? Nakato Emily. Nakato Emily. Yewe yeddira ki? Empeewo. Ow'empeewo. Yesebo. Ogenda kumbuulira. Yesebo. Ogenda kumbuulira. Yesebo. Omukulu ow'ekika ky'empeewo. Yesebo. Yaani era atuulawa? Omukulu ow'ekika ky'empeewo ye Kijje atuula e Bubiro mu Kyaggwe. Kati oyongerangako nti omutaka. Omutaka Kijje atuula e Bubiro mu Kyaggwe. Obubonero busatu. Weereza wali omuzindaalo. Otiddemu? Nedda sewo. Kale gwe waaki? Ow'Olukato. Ow'Olukato. Gw'ogenda kumbuulira waliyo ebyalo bibiri. Yesebo. Okutuula obutaka bw'ab'Olukato. Yesebo. Ebyo ebyalo byoba ombuulira. Bw'oba omanyi omutaka akulembera ekika ky'Olukato. Kale katugonzeemu ompeeka ekyalo kimu kyokka. Bakulonde. Ow'Olukato bakulonde. Banonde. Tugende bwe munaba muddayo ojja kubuuza wazze naye. Oli gwe wazze naye omuyita otya? Baaba ojja mubuuza nti baaba naye mu butaka bw'ekika ky'Olukato bubeerawa? Ajja kubuulira. Kakati tugenze wa Namulindwa. Yesebo. Namulindwa. Namulindwa ye waaki? Ew'embwa. Yesebo. Kakati gw'ogenda kumbuulira. Yesebo. Obutaka bw'ekika ky'embwa bubeerawa? Ekigwa Busujju. Obubonero busatu. Bweyanza Yesebo. Ngira mbafundiikirira awo. Ne tukomawo eri abato. Yesebo. Abato. Wanjisebo. Nakato gw'otubuulira. Yesebo. Nakato tugamba bwe tuti. Yesebo. Lwaki bagamba? Yesebo. Bino ebibuuzo byetaagamu ofaayo ng'okiddamu. Yesebo. Lwaki bagamba? Yesebo. Oba mu buwangwa bwaffe wano lwaki bagamba nti omwana omulenzi taliira mu ntamu? Mu buwangwa bwaffe buno bagamba omwana omulenzi taliira mu ntamu kubanga bw'agiriiramu aba tajja kuwasa ng'akuze. Bw'agiriiramu aba tajja kuwasa ng'akuze. Yesebo. Obubonero busatu. Bweyanziza aba tajja kuwasa ng'akuze. Obubonero busatu. Kigudde Kabiswa n'amusimba olwasa wano. Kabiswa n'amusimba olwasa. Otyo ne tujja ewa Nakyeyune Sala Namivubu. Abatuuliriza abaana bano abato twagala nnyo okubaka endowooza yaabwe engeri gye balowooza ebintu n'engeri gye babitegeeramu olumu. Kati akatundu kano kaba twagala tugezesa engeri gye bategeeramu ebintu n'engeri gye babinnyonnyola. Kakati gwe tubuulire. Yesebo. Ate lwaki wano mu Buganda tugamba nti omwana omuwala talinnya muti?
omwana omuwala talinnya muti kuba waliwo ebibala ebimu omwana omuwala wabirinnya ne bitandika kale okugeza nga ffene atandika okuvunda. Yes sir. Mugezeeko Namulindwa busungu bwambwa. Omuti guyinza okukala. Omuti gukala. Yes sir. Omuti gukala. Omuti gukala. Namulindwa tugenda mu obubonero. Tugenda mu akabonero. Kubanga bagamba nti omwana omuwala bw'alinnye omuti gukola ki? Gukala. Gukala. Kati Namulindwa tuli wuwo. Yes sir. Gwe tubuulire. Yes sir. Lwaki tugamba nti kizira okwera olujja ekiro? Sikimanyi sir. Tokimanyi. Tuwali amulonda. Simwetantala. Tomwetantala. Tomwetantala. Omutujju nemba kuweereza. Nemba kuweereza. Tugenda wani? Nakato Emily. Nakato Emily. Wanjisebo. Ogenda kumbuulira. Yesebo. Ogenda kumbuulira? Yesebo. Omulimu ogw'okussa ennyama. Ennyama embisi. Yesebo. Oba ekyennyanja ekibisi. Yesebo. Ku kyoto. Yesebo. Ekyakamu omuliro. Yesebo. Yesebo. Kakati olwo ekikolwa ekyo kikolebwa kiba kiyitibwa ki? Sebe ekikolwa ekyo kiba kiyitibwa okukalirira. Obubonero busatu. Bweyanziza nnyo. Tugende. Wuliriza. Yesebo. Kino kizewuwo. Yesebo. Singa maama addira emmere katugeze yettooke. Yesebo. Esigaddewo. Yesebo. N'agizinga bulungi mu lulagala. Yesebo. N'agiteeka mu kyoto. Yesebo. N'ayiwako evvu eririmu omuliro. Yesebo. Ng'egenda kuliibwa nkya. Ekintu ekyo kyakola bakiyita ki? Sebo okugivumbika. Obubonero busatu. Bweyanziza. Tugende. Yesebo. Wuliriza. Yesebo. Gw'ogenda kumbuulira emmere eyo gye bavumbise mu kyoto bwe bagijjayo enkya okugirya baba bagiyita batya? Eggolu. Obubonero busatu. Bweyanziza nnyo sebo. Tuli mu World Cup ya lulimi. Uganda nsi eyenyumiriza ennyo mu by'obulimi. Weewaawo. Uganda nsi eyenyumiriza ennyo mu by'obulimi. Weewaawo. Tuweeyo amannya g'emmere 5 erimwa wano naye nga tugiryako mirandira. Sebo tulina emmere ya muwogo, tulina emmere ey'endaggu, tulina emmere ey'abalugu, tulina emmere eya lumonde n'ey'amayuuni. N'amayuuni. Obubonero n'osika busatu. Tuzeewa Sebwogi Joel Lugolo. Sebwogi. Wampa jeje. Yolesa obwogi Sebwogi tulabe. Jeje. Kakati Sebwogi gw'otugamba. Yes sebo. Tukyali ku bulimi Uganda kweteeterera. Yes sebo. Tuweeyo amannya ag'ebirime 5. Yes sebo. Bye tuyita ebirime eby'empeke. Tuyina kasooli sebo. Tuyina ebijanjaalo. Tuyina soya. Tuyina kawo. Tuyina ebinyeebwa. N'osika busatu. Tukyali mu mazzi mampi wano babuguma tulinyisa oyiro. Tugenda bwe tutimama Gladys ogenda otuuka ku final. Tubeera tuli mu mazzi mawanvu nnyo nga bantu babbira. Otyo ne tulyoka tujja ewa Matovu Tony Rubyanza. Matovu Tony Rubyanza. Wanjisebo. Kakati Tony Rubyanza gwe tugambe bwoti. Esebo. Ekirime ky'emmwanyi
Essebo kyazeemu okuleeta abalimi bangi mu nsi yattu Uganda akamwenyumwenyu naddala mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Buddu. Tubuulire ekirime ky'emmwanyi ekisinga okulimwa mu Buganda wano ye mmwanyi gye tuyita erinnya ki? Kofi. Lubyanza awo abaana gye bali mu booda bataddemu amaanyi wali. Emmwanyi esinga okulimwa mu Buganda eyitibwa erinnya eryaki? Lubyanza kaba kulonda endowooza. Omuyambako endukusa. Luguma lukadde tugita Robusta coffee. Emmwanyi esinga okulimwa wano gye bayita eya Robusta. Emboyanza mutwe. Aha. Kakati ne tukomawo Kabiswa. Essebo Mulangira. Kabiswa ne tuddamu ne tubuuza bwe tuti. Waawo nyi mutwe. Namubiru. Nyandi ulinde. Namubiru. Essebo. Yafumbirwa matovu. Essebo. Namubiru. Yafumbirwa matovu. Essebo. Ate ye Nantongo. Nafumbirwa muwonge. Muganda wa matovu. Nkudiramu. Essebo. Namubiru yafumbirwa matovu. Essebo. Ate ye Nantongo nafumbirwa muwonge. Essebo. Muganda wa matovu. Essebo. Namubiru abeera ayita atya Nantongo? Abamuyita muganda we. Abamuyita muganda we. Obubonero busatu. Alubadde ng'alingiza mu kiyumba ky'enkoko ajja tajja matovu. Sebwoji Joel. Sebwoji tuli wuwo. Essebo. Kayondo. Essebo. Yawasa Nabukalu. Essebo. Ne Kasozi. Essebo. Nawasa Nakitende. Essebo. Muganda wa Nabukalu. Nkudiramu. Essebo. Kayondo yawasa Nabukalu. Essebo. Ne Kasozi nawasa Nakitende muganda wa Nabukalu. Essebo. Kayondo aba ayita atya Kasozi? Musanji we Essebo. Musanji we obubonero busatu. Eyanziza nnyo. Tuli wa Lubyanza. Essebo. Lubyanza. Pampa Essebo. Mwana muwala Nakityo. Bwe yanoba ewa Ssemwanga nafumbirwa ewa Katongole. Mwana muwala Nakityo bwe yanoba ewa Ssemwanga nafumbirwa ewa Katongole. Mu mbeera eyo Ssemwanga aba ayita atya Katongole? Musiguze. Musiguze. Musanji we. Musanji we. Kakati no kino kyolaba kino tuyita amawano. Bwolaba abaana abatonga balonda omukulu ago tugayita amawano wano mungulu. Endukusaye eriwa? Busungu bwa mbwa yeyiye. Busungu bwa mbwa omutaasa kale langirira nti ntaasa mutaaso wa mutaaso Namulindo w'embwa. Aha. Mujjawe. Mulonda. Abato bali mu kugezaako kubyanza Lubyanza. Mulonda nze Nakato Emmy. Aha. Aba musajja munne. Musajja munne. Omwana omuto bw'ayogera ekibuuzo eky'omuntu omukulu tumuwa obubonero kojja bajjukize afuna obubonero buna.
omwana omuto bw'alonda ekibuuzo eky'omuntu omukulu n'akitta aba afunye obubonero buna ne mukuwerezewa ku mutujju Lubyanza anyizeemu wano simanyi kiki bibadde biti ebintu bya Lubyanza kati Lubyanza tugende wano tugenda Mulangira Lugoma Lukadde Mulangira Lugoma Lukadde kati ogenda kuwuliriza olugero luno kyembuuza kyoddamu omutamiivu tabaagambwa malayo olugero omutamiivu tabaagambwa luweddeyo obubonero busatu weereza omuzindaalo tugende naawe wulira luno yesebo ati omusana malayo talya bwami obubonero busatu neyanziza ssebo tugende ewa Lubyanza wampa ssebo wulira ssebo ogutaggwa malayo mulonda oli eno ndukusayo oli ya Lubyanza Lubyanza endukusa tugiwa akazindaalo tuba tuyita ogutaggwa nsimbi nedda kabisi wagwa badde londa sebo ogutaggwa gubolanya abataka gubolanya abataka kabonero kalamba tudda wakojja awo wennyini nkyayongerayo amalayo kale kati katugende wano kabiswa wewangu omutujju wulira bwe tutagamba nti gogonyo mpa ekigambo ekirala ekitongole ekyogerwa mu kifo kyekyo kiziro kibi obubonero busatu nembwe yange gende sebo gijjowera olugo lugenyi wuliriza yesebo omwana azaalibwa ng'alina amabala abiri aba mulongo wano mu Buganda yesebo omulongo oyo ne bamuwa erinnya ettongole bamuyita linnya ki kinyinze Lubyanza simweta Lubyanza tolonda kabisi omulonda Lubyanza omuzindaalo guliwo leeta kale omuzindaalo tulabe baba bamuyita babiri nedda omulongo oyo bamuyita mpuuga tugende wano wuliriza ekitooke oba embidde okufugikiddwa omwana owuliriza ekitooke oba embidde ettooke oba embidde okufugikiddwa omwana bazadde b'omwana ogenda kumbulira ettooke oba embidde bwekula bakola batya ekitooke kwafugikibwako omwana ekitooke eyinza okuba ettooke oba embidde naye bwekikula bakola batya likuze bwerikula tebalirya zenkozeseza ebintu bibiri kati goddamuko kimu ettooke oba embidde kati njagala omaleyo bwerikula tebalirya ate embidde omusajja Lubyanza ono okugamba nembidde naye era tebagikamulamu mubisi ngenda kuwa akabonero naye wali badde oŋŋamba nti ettooke bwe likula tebalirya embidde tebagisogolamu mubisi mubisi tebakamula mukama obubonero busatu Nakato wangiseba omukyala akubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu erya Uganda yani amanya ge
Oweekitiibwa Jessica Lupo. Oweekitiibwa Jessica Lupo. Ogudde banno bakulonda. Ani amulonda awo? Agudde. Busungu bwambwa munamulabye. Busungu bwambwa muzuukufu nnyo. Waliwo olaba bano. Ya Robina Nabbanja Musafiri. Nedda kiganye. Nterezaako. Nterezaamu. Amcha Jen Kataha Museveni. Nedda. Busungu bwambwa era olukontana alutaddemuko ku busungu. Ekimujjira muntu aga nti kamaleka kigezaako awo si kulwa nga kikonyogo kikasukira kulaalira. Oweekitiibwa omukyala Anita Among. Akabonero akalamba. Neyanza ssebo. Akabonero kalamba. Kakati ne tulyoka tujja ewuwera. Ssebo. Gwogenda tubuulira. President Museveni yafuga eggwanga. Yes ssebo. Naye ayina omumyuka we. Yes ssebo. Omumyuka we yaani? Oweekitiibwa Robina Nabbanja. Namulindwa Zainabu Ngeza. Busungu bwambwa n'amulonda. Kwata omuzindaalo. Amcha Janet Kataha Museveni. Oyo wamwagadde bwagazi. Oyo wamwagadde bwagazi. Kataha omwagadde bwagazi. Ngezaako. Londa tugende. Oweekitiibwa Robina Nabbanja. Noli kye yayogedde ate ne tumugaana. Oweekitiibwa Jessica Lupo. Oweekitiibwa Jessica Lupo. Kati akabonero n'okafuna. Keyanza nnyo mukulu. Kakati busungu bwambwa kino kikyo. Nakato Emily. Kwata omuzindaalo busungu bwambwa. Tulabe. Kakati busungu bwambwa. Yes sir. Omukyalo obwedda gw'oyogera olabika wamwagadde nnyo. Janet Kataha Museveni. Yes sir. Kati oyo takoma kubeera nga mukyala wa mukulembeze w'eggwanga. Naye ate era minisita. Awulidde? Yes sir. Minisita waaki? W'eggwanga Uganda. Mulonda. Yakolera ebyenjigiriza n'ebyemizannyo. Ebyenjigiriza n'ebyemizannyo kakati awo otuusi. Busungu bwambwa ajja kuba tajja kuba mwangu. Alemera ku nsonga. Akafunye. Kale otyo omutujju gwo balina. Byanza inengeri gyatunulamu. Byanza inengeri gyatunulamu ngeringa egamba naye ono nze namuleese oba ne. Nga takkiriza nti yewuwe. Kale. Tugende. Yes sir. Tugenda waani? Nakato Emily. Wangi ssebo. Kati gwogenda kuwuliriza kino. Kirimu olugero. Yes sir. Naye kyembuuzaamu kyoddamu. Yes sir. Amaanyi tegalya singa eŋŋaŋa emaze ebinyonyi oba obunyonyi. Eŋŋaŋa kyeki? Eŋŋaŋa kinyonyi. Ningezaako Namulindwa ew'emu. Kinyonyi ekirya amakovu. Soko oli tuwulire kyayogera. Kiba kinyonyi. Ngenda kumuwa akabonero eno naye sikubuuza nti kiryaki ne bwaliŋŋambye nti kinyonyi. Akabonero nkakuwadde. Obubonero nkakuwadde. Tugende ewaani? Nakyeyune saa Namyuvu. Nakyeyune? Ng'ogenda kumbuulira? Esebo. Kateyanira kafa omutego. Luno nalwo lugero. Omutego kyeki? Omutego kyekintu kye bakozesa okukwata ebintu okugeza ng'emmese oba obukwale n'emisu. Kale obubonero busatu. Bweyanza ssebo. Weereza omuzindaalo Namulindwa. Wangi ssebo. Naawe empisaawo era mpande emu eyiwa ekisero. Empande kyeki? Sikimanyi ssebo. Waliwo amulonda? Ngezaako. Kwata omuzindaalo ogezeeko tulabe. Nakato Emily. Nakato yogera tuwulire. Empande
zaagala okwefaananyiriza ebinyeebwa. Akabonero kalamba Keyanza nnyo siro. mbafundikidde wano banyumize babite otyo. nawo tuyitirewo ddala. babuzayo n'akatundu buli omu agenda kutunya. kakati tulina kye tugendamu wano abato muwulirize bulungi. Tugenda mu kantu bakayita tubibanyumiza abakulu kano kabato tubikunyumiza ne tubikubuuza era nga kakutuusibwako Uganda Revenue Authority. Uganda Revenue Authority bagenda kuwandiika. Uganda Revenue Authority ekitongole kya gavumenti kyekibatuusako akanyomero kano. Kati mugenda kuwuliriza byenjogera mwengenda okujja ekibuuzo buli omu afunye peeni n'olupapula. Kati buli muntu awandikako erinnya. Uganda Revenue Authority ekugamba nti omuntu okusasula omusolo buvunaanyizibwa bwo. Omusolo nga gusasuliddwa ate eggwanga kwe lisinziira okukulaakulanya abantu baalyo mu byonna. Era akatundu kano kakutuusibwako Uganda Revenue Authority. Tugende abato mumaze okuwandikako amannya. Kati muwulirize emboozi eno nyimpi nnyo naye mwengenda okubuuza ekibuuzo. Wuliriza. Uganda Revenue Authority kyekitongole kya gavumenti ekyassibwawo okusolooza omusolo. Ekitongole kino oluusi kifunzibwa ne kiyitibwa URA. Uganda Revenue Authority kyekitongole gavumenti kyeyassaawo okusolooza omusolo mu Uganda yonna. Ekitongole kino oluusi kifunzibwa ne kiyitibwa URA. Ekibuuzo kikino. Ekitongole kya Uganda Revenue Authority bwe kifunzibwa kiyitibwa kitya? Wandiika. Nga babawandiika tugende wa Lubyanza akati Ssebwogi kati tugenda mu katundu omuntu okumanya olulimi n'okuba abamunyumya. Mwekanye n'obwegendereza abatuwuliriza abali gye muli akatundu kano mukawulirize n'obwegendereza. Akatundu kano we mugenda okuyita okubeera nga nammwe abawuliriza baffe mugenda kubeera bawanguzi mu ngule 224. Gezaako okulabika nga olonda buli lunaku asinze okunyumya. Bw'onoolonda ojja kuba oyerudde emikisa okubeera nga naawe atobeera muwanguzi mu bbanga lyetugenda otambula mu ngule. Kakati mugenda kuweebwa eddakiika buli omu ebeera emu yokka. Mu ddakiika emu ogezaako okulabika nga onyumirizaamu abantu ekintu kibakwata omubabiru era ne kibanyumira. Tutagerekeka era mulakuba mwe musoseewo ne bannammwe abanaddako tujja baterako ne tayima. Twetaagisa kutandika n'olwatuka nga mbalabira ebyo bikadde nnyo. Kiyinza okuba nga kyo ku bwaki ate kimalawo eddakiika nnamba naye gwe onoonya akantu kenyumiza abantu tutegerekeka. Kati Kabiswa yalina omuzindaalo basebo ne banyabo mu katundu kano oluba okuwulira ekkondeere Kabiswa nga otandika. Beera munyumya, beerera ddala munyumya. Kale tugende. Kanya mpuliriza bano bali balongo nakkato ne babiri niye bakula ne batambula bava okulima mama bwe ngasigadde mu nnimiro kandi batuuka awantu betonye ne begama waliwo ekiyiri ekibaniriza yana kibagabula kibawa ennyama kati omu nakato teyalya nakweka babiri nalya kati oluvannyuma naga nti bannange ayadde ennyama yange asigala wano nanga nfumbire kakati bwonna okuyazayaza nga nakato ennyama agiwaayo nga kiryo kimusigaza yo nakayimba muno gwoyagala nakanda omulangire kiri kimulidde kati mutuyigamu ki tulina okuyiga okwegendereza ebintu wadde birungi naye oluvannyuma bibamu obuzibu nanga bwe nalabira. Bwe tubeera omunyumya tubagambye tunoonya omuntu akwata abantu asanze abaana ba bodaboda ne banyumiza mu katono nnyo ne babeera nga bamujjukira gaya atwaddeko kyatugamba nga bwe gubadde emyaka 19 emabega engule ya Radio Simba ezeeranga bwe nawulira akalango k'omwaka 2024 nasitukirawo baagamba nti beetaaga mutwe ne nnoonya omusalamala n'asalako omutwe ngusa mu kaveera akabbulaaka nalina gusituza mikono mba ntambula okuleeta ku Simba nga nina kutambuza bigere ngenda okutuuka
ngenda okutuuka ku Simba ate nga nzize mulamba bwe gutyo bwe gwali nga Simba engule ya radio Simba enyuma mu lunyuma lwayo. Balubyanza batuule mbanyumize. Ngenda kubanyumiza ejjo gye twabadde nga tutongoleza engule ze nina kye neewuunyiza. Twabadde nga jeje yaliko omukazi nadduka n'ogumu ekitundu. Nagamba nti jeje bulijjo batugamba oli mukadde. Nindabanga n'ekimusanyusizza nnyo. Abavubuka bannange balubyanza mbagamba okujja munyigire mu World Cup y'olulimi n'okumanya. Ani munyumya ogenda mu ssimu yo bano ogenda kubasanga nga tubataddeyo okusinziira ku bo bawulidde. Ogenda mu ssimu yo n'onyiga star n'oteekamu 210 n'ozaawo star n'oteekawo 2 n'ozaawo star n'oteekawo 98 n'oteekako akasaalaba n'onyiga enter. Oli wadde mbogamba bw'onyiga enter essimu egenda kuleetera Ssebwogi Joel Lugenyi, ejja kuleetera Matovu Tone Lubyanza, ejja kuleetera Kabiswa Ronald Lugoma Lukadde. Enamba mwali gy'oteekamu okubeera nti omulonze oyo akusingidde okubeera nti yanyumiza nakwata omubayiro. Otyo ne tujja bamaliriza bana abato Nakato Imire agambye URA Nakyeyune URA Namulindwa Zainabu URA bonna batuufu bonna obone ne babeeranga babufunye kale kirungi. Okufuga olulimi tukulabira ku kunyumya. Omuntu amanyi olulimi n'okunyumya abamunyumya. Kale tugendako ne mu bato nabo ne bamaliriza akatundu kano nga buli omu atunyumiza mu ddakiika emu yokka. Abatonza n'okubeera gwe ng'otandika mu kunyumya mu ntandika yonna esanyusa abantu. Otyo Nakato? Amanya gange nze Nakato Emily nga nzize n'emboozi ekwatagana ku mubbi omusiru. Omubbi omusiru ogenda n'obba kifo ky'ogenda ne weekwekewala siganye okubba kubi. Ekizibu nate n'odduka ate ne weekwekawa w'omuntu gy'obbye. Tolanga baba bagenda kukwata bakusibe obeera ogenda gwa muloosi. Kitegeeza oba ogenda okola ekintu olina oteekamu ku magezi. Ani munyumya ku bano? Amanya nze Nakyeyune Saara Namivubo eryokanga n'etonya. Nze nga nyumya ku lugendo lwe nabaddemu olunaku olw'eggulo. Twabadde tutambula nga tuli mu lugendo tujja eno nga tutambula ku Old Kampala. Nabadde ntambula nga nkutte ekifi kyange eky'enkoko ndi mu kulya. Omwana yabuuse eri najja n'akinsikako n'akikuba mutama oluvannyuma nga nviiriddemu awo. Ani munyumya bawulirize Namulindwa Zainabu Busungu Bwambwa nga mbulira olunaku lw'ejjo we twabadde tujja Busungu Bwambwa talina kyanyumya. Otyo mwegendereze nnyo kye tunoonya mu kanyomera kano omwana gwajja naye tomutendeka kuba tujja kuba tusobola okiraba. Twagala okunyumya nga kweva buvi butereevu nnyo mu mwana ye nyini. Kakati okusinzira ku byetugasse n'omuzaana Brenda bye bino. Matovu Lubyanza ku bubonero 75 afunyeko obubonero 20 nina buli bukyaliyo tujja kuba tubugattako. Ate endukusa ye nga Namulindwa Zainabu Busungu Bwambwa nefuna obubonero 12 omugatto obubonero 32. Ssebwogi Lugenyi Joel ow'Olukato ku bubonero 75 afunyeko obubonero 41 oyo nava Ntwetwe eri Kyankwanzi mu Nasingo. Endukusa ye Nakyeyune Saara Namivubo yo ku bubonero 25 efunyeko obubonero 11